Yes, mutevu nabagita Fadi TV UG likinga ato subscribing ato sikalinga wajifollowinga mbaga nnyo banegana mwina abasinze kate Saudi Arabia e Jordan mu gwanga lya Bahrain mu gwanga lya Oman e Canada kata anti mbagala nnyo ensonga za musajja mukulu Nduuga Hassan zo zikyagenda maaso eranga bagala kumusibisa nga we nabagambye bagala kumusibisa sente efuuse sente Nduuga musajja twesazi ali mu kutya Maama Fina yabadde asuubiza okuyingira mu nsonga zino kuba alaba zigenda ziwanvuwa biringa ebyokusaaga ne bigenda biwanvuwa mpola mpola ebya mwana mulenzi alimpa kosa n'Enduuga famire ya alimpa basezi Nduuga bonna omusajja bamutuddemu bamuliko bamutuddemu Nduuga yejjusa lwaki yayamba mwana mulenzi Donald alimpa essaawa eno bamwogera mafuukule okuyamba kulungi naye abantu boyinza okuyamba ne bakufuukira olukokobe kati essaawa zino Nduuga Hassan bamweyana bamufuukidde akayinja mu ngatto Nduuga abafamire yalimpa sente kwegamba ebakyusiza nebirabya n'obulamu bwa mutabani waabwe kuba kati essaawa eno bagamba nti abaataasa alimpa okumujja waliwe bali bafunidde accident nti be batwala sente gundi zali ava okukola alimpa bwebagamba bagamba wali obukadde 20 mu ntandikko basukagamba bukadde 20 bagamba nti zabbibwa era nti zali ava okukola ku bizinga n'essaawa zino olukongolo balusonze mu musajja mukulu Nduuga Hassan kosa ne manager we kuba be baataasani alimpa kosa ne balaga fire bonna twala tugende abali mu accident eyo bagamba nti Nduuga alina kyamanyi kukwataako akasente sini Maama Fina ziyasooka okubawa ze zitabudde abantu bano n'okutandika okulabika nga boogera Nduuga mafuukule n'okulabika nga bamusibako ogw'okubba sente endala ezali luddawa ezali igamazi bali bava okukola eri accident we yabeererawo kubanga gundi agamba yali ava kukola sente zaali mu bbaaga alimpa bw'agamba kwegamba bitabula bikonfusinga Maama Fina yasuubiza okuyingira mu nsonga zino naye nga bannange abafamire yalimpa bo bagamba Nduuga oteekwa okusesema sente ezo ze watwala bamuli bubi bamuli kasonda ku kasonda bamuli kasonda ku kasonda simanyi waje binakkira naye ng'ate ndaba nsi tebikola bintu tebikola makulu kubanga omusajja mulwadde alimpa ate saazi ate okulingiriza sente okudda mu ntale eza sente kiba tikigasa kiba kitegeeza nti obulamu bwa mutabani waabwe alimpa sente zibusinga tebabwetaaga nnyo okusinga sente kubanga tebagamba nti abaataasa tebabba sente lwaki ate mubiyingizaamu ate sente essaawa zino ngabalinga nga balaga nti sente bali bazeetaaga nnyo okusinga obulamu bwani bw'omwana waabwe alimpa kwegamba si byangu naye ng'onaku olweggulu alimpa vidiyo yadde etambula ndowooza nagibalazi waneno kugamba ng'atabukira Nduuga ne Kasuku olunaku olwaleero ye Nduuga ate essaawa zino ate yamukoze eki yamutabukidde yamugiddeyo enjala naye nga Nduuga yiba muli bampa ku bampa baagala kumusibisa bagita Fadi TV UG likinga Maama Fina asuubiza okuyingira mu nsonga zino naye simanyi waje binakkira naye nga nze nja kuba mbibawa byonna bina bigenda mu maaso mu subscribing ate musigale nga mugifollowinga mbasiibulidde wano tumitinge mu vidiyo enabezeeko Fadi TV UG mwera